otunuulire kubeererawo ng'alaga nti mulamu abantu neeyekubya ebifaananyi wano ng'ate Mungu kumba amugamba nti genda osiibule ku bantu mu mbeera eyo bw'atyo nno asiiza ogw'enkomerero lagu mufu bw'atyo nno Mungu bw'asazeewo wakati mu kusoomoozebwa n'obulamu n'obulwadde n'embeera yonna Mungu bw'ati asazeewo tetulina kye tuyinza mugamba ye kabamba ggulu toyina kyoyinza kugamba yagamba kibe enkya ne kiba bw'agamba nti tekiba ate n'obeerawo era bw'ati agambye lagu jangu bw'ati amututte tujja kufuna ebisingawo okuva ewa Ssemwanga ne munne eddako katugende butereevu munnaffe ate Haji Jamiru Sebalu yatu twafiirayo ne Kimirante kyemaani waffe bannange sajja kyakuyiga kyamaanyi nnyo mu kuweerera mu bukulembeze kwegamba oba oyagala omanye omuntu bwe yandibadde mu nsi ng'olaba Haji Kimirante kale kitalo nnyo byebyo nebigudde famire ezikoseddwa mu ngeri eyo tubasaasidde Mungu bw'ato bwagera ebintu bye tewaliwo kyogamba kasita agamba kibe toyinza kugamba ne bwanja goota ne bwoleta ebifaanana bitya toyinza kutereeza kukiza biba biganye Haji wangisebo uli otya wetuli wakati awo wadde bye tubigenzeemu Haji bizinensi zikka ebizinensi zigwa wabeera ulyaga nti rabbi natandika kino abantu baŋŋamba nange nenkitandika kijja nekigira wakati bizinensi ngekka ogiraba egenda okola ki awo ekyokukola abantu kibatawaanya era kimukozesa ebizibu kimutwekeza mu bintu bingi nasingayo kino nasingayo kino nasingayo kiri n'atalantala ng'alinganga ennyanja Mwenye Katonda ageze yaleetera abalibbi ekigambo era nkiga nti ya Rabbi Mungu alina baleetera abantu ne babanga mwebase ekiro amazzi ne gajja ne gatuuka bagambe abasajja badde boogera ku Al Jazeera nti amazzi gasituse ne gajja ku myaliiro omulwaliro oli ku kalina waggulu ku mwaliiro ogwokuna amazzi nga gasituse gatuusaawo kakitegeeza abali wansi abali batalina mu kalina baba bagenze dda kati gwe n'otandika omusajja gaa nti I survived nalinya amadani ngenda ku rooftop ne gatuuka ku bigere byange nga ndi ku kalina waggulu naye nga ndi mu ocean wakati mu ddakiika nga 2 ne gakka ne gatwala bannaye ne mbawulira nga balaajana kakati embeera ya bizinensi bwetyo bwetuuka omuntu n'awulira ng'egenda n'atuuka ku rooftop n'alaba nga kyasigalizza waayo maka bizinensi ezikka oba ezikoze ng'amazzi gali abantu bazikolere ki abitunde n'amaka gaweeyo walabi muganda wansijja mwogera amaka gagende kikyalina okukola oluusi tuba tetuteekekedde nteekateeka eyo bizinensi ngaetuuse mu kuteekateeka eyo nteekateeka nga tugyetekedde tendiwaayo maka mwensula kubanga n'abagulu nabe wagyeko sente bagumiikiriza ku ekyo awo nno Haji we njagala otobe n'ekyo kituufu wakati mukuzaayo abaana ku ssomero ekyo kyerabira ebizibu byonna bitulumba lumu bintu mwatusabye bingi sigwe naye mwe b'amasomero gyekituufu tosobola kukendeeza ku bintu bino nensasula fees byombi obyagala ate nga akeezi kali kamu kokka Haji kyetaaga okwetegereza nkikulippye naawe okindippye keezi kamu bwe kati ketuddayo ne musaba bye mwasaba mu first term ebintu ebyawukanako first term teyawukana na third term mu byetaago ekyo nkikulippye bulippye naye ng'oddamu kya bizinensi nziramu kya bizinensi kulusiraayi ondetera obuzibu bungi ate wali mutawaana gwe wasalawo bera encyclopedia y'okuddamu ebintu okuddamu ebibuuzo naddala ebyobusuubuzi n'enkulaakulana banne mwenna mbalamusizza wakati mu nnaku mu bizibu era tulina okunoonya tuyitawo tutya ekitufuula abakulembeze oli mukulembeze mu makaago oli mukulembeze mu bizinensi yo oli mukulembeze mu kika n'awantu awalala kwe kubeera nti osobola okunoonya ekkubo wakati mu bizibu oyinza okubeera mu kibira naye n'ogamba n'ekkubo kiri tuba tukwata kati bw'obanga gwe musaale mu kunoonya ekkubo olwofuuka omukulembeze kati kyekitufuula abakulembeze we tuli mu katuubagiro ak'amaanyi ennyo akatuubagiro kano ate katunuulirwa mu ngeri ya mirundi ebiri bw'otunuulira politikale nga twogera bwogezi ng'oluusi bannabyabufuzi tusobola okugamba nti eggwanga liri bubi abantu bali bubi abantu tebalina sente naye ate bw'otunuulira economicale ng'otunuulidde sente
ne tutunuulira eziyitibwa parameters, ebintu kwosinziira okulaga nti waliwo enkulaakulana, ate oyinza okugamba nti enkulaakulana weeri. Kanku ekyokulabirako, amataka ameka agagulibwa mu kitundu ky'olimu, ennyumba mmeka ezizimbibwa mu kitundu ky'olimu. Bw'otunuulira ekitundu ky'olimu kyalina mmotoka mmeka, kati kirina mmotoka mmeka. Jjo bwe wawuliddeeko ekololo ne bakugamba nti tiketi ziweddeyo, babadde bagenze kuziika, babadde bagenze kusanyuka, wabaddeyo omwavu. Kaakati ebintu ebyo oluusi eno mu economics ate bye tutunuulira ne tugamba nti osanga waliwo akalembereza. Kati ate wajjawo ekibuuzo ekirala mu kulusiraji, gaa nti ate oba waliwo akalembereza, ate lwaki kampuni ziggalawo, lwaki kampuni zigwa? Ntutte kumpi emyezi 4 myezi 5 nga ngezaako okunoonyereza lwaki kampuni zigwa. Oluusi ekigambo ekibadde kijja nga bagamba nti no kampuni tezirina ssente, nega nti okay, ekyo nakyo kimu ku byo, naye kyekyokka mugenda nga noonyereza tunoonyereza ne bannange tugenza okuzuula nti ate waliwo ebikulu ebisinga ssente. Ekikulu ekiviiriddeyo ddala ennyo bwe bumanyi, management, obumanyi bw'okuddukanya bizinesi. Abantu bangi bafuna ssente, oli naafuna ssente, olumala ozifuna naga kati ntandise, naye n'ateewaayo budde bwonna kusomako, n'ateewaayo budde bwonna kutuulako mu semina oba kuwuliriza na programu ng'eno, alabe bizinesi yange eno nsobola ntya ogikulaakulanya. Mu management oba mu kulabirira oba okuddukanya bizinesi ne bubaamu akawaayiro akakulu ennyo ak'okusalawo, decision making. Kati mu kawaayiro ako ne kafuuka kakulu nnyo era ne kaleeta bizinesi nnyingi nnyo okugwa. Oli bizinesi yakatandika okufuna ssente n'agamba naye lwaki sivuga kuli V8 balitunda meka Land Cruiser milioni 5 kanzisikemu. Abantu bamuwazeewaze nti aji n'obeera mu bumotoka obugenda kaswaza oli eyagala ddi kajja kuttira bwerera n'aga nti owulira abantu kye bagamba. Yes, ne bamulumba ne bagamba haji neerabikidde nnyo akayumba k'osulamu kajja kukuba, n'aga nti gendako ekololo. Kati decision making, kati mu kusalawo okubi okukakana nga sente za bizinesi z'otutte. Embaga. Yes, oluusi okolamu embaga, oluusi okola trips ezitaliiyo. Abayimbi tebaaliwo kati bayimbi bantu beegale n'ebintu ebirala. Kati ebintu ebyo bikulu nnyo era ebintu ebyo mu kulabika mu research gye tukoze bisingira ddala ebbulwa lya ssente. Kyolidde kaakati ate ebintu ebyo biviirako ate omuntu era okusalawo obubi ku ssente. N'agamba nti kaakati tuli wano naye abagundi bankubiddeko ne bagamba akawunti yange etambula bulungi ngendeyo bampoleyo biliyoni, bampoleyo miliyoni 5. N'abagundi bankubidde ndowooza ka ngende. Kati ogenda naye nga bizinesi yo tennasaba ssente. Gwe ng'omuntu gw'otandisa okufuna ekirowoozo ekifuna ssente naye nga bizinesi yonnyini tennasaba ssente. Kati bw'oleeta ssente ezo zigenda kukolawo, ekivaamu ssente ezo z'oleese zigenda okufuukira obutwa. Tulidde kati nga maliriza njagala nkubuulire ti bw'otandika okulaba nga bizinesi etandise okutagala, ekisookera ddala kudda wansi ku lubaawo on drawing board okugamba naye wa ensobi eri luddawa. Ensobi esooka nkulaze teyinza okuva mu bukulembeze. Bw'obeera bukulembeze nga gw'omu ku kizibu ekya kampuni waakiri giveemu ogifunira abantu abasobola ogitambuza. Kampuni nnyingi ezisigaddemu abantu abazitambuza, Jeza tetambula, Amata, Uganda Batteries tetambula, eyagitandika taliiwo, gwe yagirekera agitambuza. Osobola okuvaawo kampuni nesigala ng'etambula. Kiyinza okuba ekisembayo ng'ekizibu kyennyini ekizze mu kampuni yo be bakozi b'oyina. Essaawa etuuse obeetegereze, bw'aba talina kyagatta ku kampani mute. Bw'aba talina kyagatta ku kampani mute. Ekisembayo bw'olaba nga kampuni etandise okutuukira ddala awazibu, tolinda kutunda weetunde. Muwulira Haji osobola omufuna ku 0772 48 397 0772 48 397. omugize ebintu bisatu.
bw'obanga olabye kampuni togisobola giveemu giwe banno gikuddukanyiriza ko bajja kulaba ebitalabwa nawe ne bajja kumanya nti oyavudde gwe basaba ssente. Ekyokubiri abakozi olaba nga tebagasa nga ate weebali nga bizinesi etane batooleko abatalina mugaso bagobe. Bw'oba ekyokusatu ekisiza obukulu tolinda kampuni yo gitunda oba kintu kyo kitunda weetunde. Katuwumulemu katono ate tudde. Business tip ng'ewagiddwa. Wandyagadde okwenyigira